Tubula buyinza nga bwakyuse. Obuyinza tobuzanyirangako muganda wange. Mu sekendi sibiri oba ofuse mugagga. Kituufu. Nze mu dakiika 2 nali nsula Kololo nga n'ennyumba njitya sigimalaawo yakalina erina boys quarter emabega nga sigisobola. Leka naawe nga nsula mu kisenge eki. Mbwana byafuzi unabona abali gwe Sebagala gwe Yesu okubeera ADC. Okiwulidde kati ne charingi yange gye nafuna si buli muntu nti asobola ogifuna kuba yeetaaga emyaka mingi ng'ate ne bozannya nabo bali willing okola ki okuzannya nabo. Kyovula nze abaana bempangana nabo Kamuli emyaka 5 mu maaso awo Kamuli ejja kuba efulumya bannabyabufuzi ab'amaanyi. Ba Francis bandi si babi ejja kuba efulumya bannabyabufuzi ab'amaanyi kubanga bali Chad n'omuntu eyali Chad. So badogamba we wayawukana ne Haji Sebagala. Wenjawukana naye waliwo akavubuka akambala ekaga kati bigiru ono kamusomera ekyogenda ebweru ne kansomera ekyogenda e London. Nendabira ddala nga kyekitu kuba nalaba nga sina mulimu mulala gwe nnyinza kukola Uganda. Musajja mbadde mbeera ne meeya. Wali ofuna omusaala? Nali nfuna nga nfunira ddala nagenda ne bampandiisa officially District Service Commission yaliwo mu kiseera ekyo nefuuka omukozi wa gavumenti. Okiwulidde kakati akasajja ne kambalira ebye London ne kaŋŋamba bimalawo miliyoni nga 3 nentundatunda obuntu bwe nalina mu nnyumba mufaliso biki fridge sere nenzifuna kakuba nkube nekazitwala si nvudde ku mulimo bangobye kyekyagobya ebyo tuli byogera olulala Kololo nvuddeyo kwa bamala okugoba ne mu nyumba n'ovaamu yansindikira semwayi y'ebiseera ebyo yekufulumya semwayi ya youth brigade. Kitegeza mwayawukana bubi nnyo. Twayawukana si bulungi naye ffe tusigala waliwo ensobi ezaali zikoleddwa both sides. Kankumalire eno sitole kakati ne byembadde nabyo mu nnyumba tebalina kye bagenda okukola. Okusinziira tubamanyi waba akutta obukulembeze bw'eggwanga sooka kunyama ze nyama bunyami nemanya nti awo tewali mulimu. Kinsaalwa nti tajja kunfuga oba administration ye nga si ntuufu. Entegeera ye nga si ntuufu. Ayinza okugamba kana akasajja kantyoboola nnyo kankanyige ne bakunyiga. Wona osinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti osiibye otya afunye okusomoozebwa ofiiriddwa olwaziza n'okusomoozebwa okulala nkusaasidde nnyo. Asatuka ku buwanguzi kuyozaayoza tuli ku MS Media. Olunaku olwaleero nina General Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ERP. Bakola byabufuzi nga basinzira mu Eastern amakanda bagateeka mu Busoga. Tugenda kwogera ebigambo agenda kubuuza General Bijirwa abuuza abantu. Abatulaba balungi mwebale emirimu gye mukola ate tukomyewo twongerezeeko we twakoma ku mulundi guli. Njala okwebaza ekisa kya Mukama Katonda ekikyatukuumye nga tukyali balamu. Bintu si byangu bannaffe bangi abatugenzeeko era mu weekend ku Sunday twaziika chairman wa district y'e Kamuli yafiira mu accident. So ffe abakyali balamu tulina okwebaza Katonda ate era ku eyo Sunday era nalina sister wange mu muzeeyi era naye yafa yali amaze ekiseera kinene nga kansa amuli bubi era naye namuziika ku Sunday ate era enkya ku Lwokusatu ngenda kuziika mukoddomi wange bawa sister wange omu Galirayo eyo Kayunga. So kale amagala nga tanaago tugatambuliramu nnyo. Twebaza Katonda ndife Katonda akyatuliko. Amen. Tweyanza nnyo tweyanze. General Bijirwa tugenda tutambula songa tugenda kukwata ku nsonga ez'enjawulo nenjagala okkiriza mu ddiini ki? Ndi musajja mu Kristaayo.
ninga yakulabyeko musawo over the weekend oba omusawo wa Kinasi sijaga musawo omuganda kuba weri aba musawo musoga wa Kinasi chichi bana byabufuzi baloga nabadde sigenze kuloga naye mu constituency yonna obubonero obulaga n'awangula kwe kulaba obusabosabo nga babuzimbye awantu siga nti muli mu kusinza oba ogenze kusaba maanyi naye it's a sign of support kati nga bonna olagamba mu America nti obumu kubonera obulaga presidential candidate ow'amaanyi ze sente abantu ze bamusondedde okitegedde siga nti ye mwavu aba ne sente ze abantu bamwesize batyo muwa sente so kakati Busoga eyo bw'otuuka mu constituency nga temuliimu kasabo ka candidate wakututte osaka amawulire omanya tewali mulimu ng'omanya tewali mulimu kulaba ne Kadaga mabega kujukira ekifaananyi kibamu kubanga ayingira akasabo abantu bayogerera ebigambo anti tebamanyi byabufuzi agenze kuloga naye wali municipality kati ku roundabout kwennyini obusabo bwe buli bumeruseewo nabulaba buli omu alina waakake era it's a sign of support do you have the support on nti owagirwa okitegeera kakati naye bw'oba okirengerera wala nga tomanyi oyinza ogamba omusajja yagenze mu jjuju mu byobufuzi mweddogo mweriri baloga abana byabufuzi balogera ddala era nze abawagizi bange ne ttiimu yange ey'okumpi etera okunvunaana ekigambo ekyo era ng'egamba ezimu ku nsonga ezikyandimiseza okgenda mu parliament nti saagala kukola ki saagala kuloga saagala kutta era ne baŋŋamba nti oli becoming serious oligenda mu parliament ebintu bitwala biri soft oyagala nnyo ogende nga tolina gw'olumiza kisoboka mu byobufuzi kizibu era ne president Musoni agamba ba revolutionary waliwo byetaagisa nga alina okutta okusobola okusurvivinga yes kituufu ekyo so ebyo byonna byonna gye biri eddogomo eriri ery'amaanyi nno ddala erikusitula n'ogweri kati kyamani wuuyo teyafudde yafudde yawona obutwa mu kusooka yalaba ente ng'esala muluka ne mukuba ennume y'ekigo gy'atalabanga anti yasiba mbw ataasa nte kumba alabye empewo yasiba mbw ataasa nte muluka ne yeefuula bweti zinade manyi bwadde bukoowo oba yabadde akooye n'ayingira kisino track kati bw'atunuulira engeri gy'ayingidde mu sino track ku driver yenna ategeera teri driver atomera sayidi ye era waali baddewo obubonero obulaga nti yadde alwana ave sayidi ye akole ki akonese eno naye olabira ddala nga sayidi ye yasinze okubeera affected kati mu by'okuvuga emmotoka ekyo tekiriiyo so bateekwa okuba aliwo ekintu ekyamubisse ku maaso n'abula n'ayingira sino track eyakula neewola teyazengulu okusinza engeri gyakubyemu yingini n'agigatta bw'ati yadde tasobola kuvaawo chances zaabadde ntono so twamuziise era ebigambo bingi byayogeddwa of course okwogera kwange kwetisse enjogera zonna ezaabaddewo enzi yabadde n'ebigambo ebyanyumidde abakungubazi abeekulumbudde okuva ebule n'ebweya yes so naye olabye nti makiwa politics naye mulungi kati ogwo omulambo guba kubanga gwa kibiina kya byabufuzi ekyopposition abatali ba kibiina ekyo tebaligugereddeko tebalyogedde kakati obwo bwe buzibu bannaffe era bwe baatandikawo ate tebuli maintained ate bulaga kirala tebulaga politics okuwamba omulambo it is not politics si maanyi agalaga nti naffe si bya bufuzi ebyo ekyo kiba kirala because ebimu ku bintu ebigatta abalwanyi ne bannansi kufa okufa omupiira okiwulidde national team egenda kusamba musooka ne mussa wansi ebikola bwe mufuluma bweru
neddamu neseka naye nga eri national duty mugiwadde ki respect yaayo. Kakati awo fefutwe nze siri we NRM ndi opposition ndi wa ERP naye omulambo nagwoge naba NUP babawadde lwakuba tebakoze makulu badde banafunafu mu kudelivalinga obubaka bwabadde bwa president abatumidde bwabadde ne president bamwogeddeko bwadde bwa muwanguzi anti wadde ku kyalo kyewaabwe nakola ki basose tuyitira wamu n'ayagala akole ki mbu nsookewo ye munene okitegedde anajja luvannyuma omwogezi Kayingo bwakusooka ku muzindaalo era talikiddira kitegeeza wagenza okumaliriza nga buli omu nagenza okumaliriza ng'ekidaala kikoze ki bwe kiripanga stage kuleeta muyimbi wa amaanyi ate omalize oyite upcoming nga ye stage oba tolina byokoze kakati yagenza okujja ku muzindaalo nga gwatabuse dda wanoga ati kati ono ate baba mugjewa kumalira obudde obwewerere era yayogedde dakika emu n'ekitundu n'aguvaako nga gwayogeredde mmeka nayogedde nga 12 dakika 12 awo kubanga butundira bu recording waliwo eddakiika 5 ne seconds 7 ne seconds 45 n'akemu ekitundu ate preamble yo tetwagikavarinze twakavarinzeeko awali political content yayagadde asooke nze nsooke mbwajja amalirize n'atamanya tikigenda muli talikiddira era bwe yazze mu katebe bw'ati n'agamba twakola ensobi ne tulwana akasajja ako ne tetwamanya naye yalimu mu lutalo gwe baakozesa yabakolera nnyo emirimu naye mu constituency nadde musinga vibe kuba twawadde mu bugabula kubanze egaali gye nazze nayo ng'egugumula tent era zagugumusa gaaliyo baba simanyi oba ogiriisa otya ogisasula otya tebirimu byakusasula abaana bali mu struggle eyaddala kakati tosobola kuzimba gaali ng'ogisimbiza sente togisobola tosobola eba erina okuyiika kuba demand zibeera ki naye nze omwana ajja ng'ali impressed n'ebigenda mu maaso n'agamba nze nkwegaseeko ne mwongeramu katini omusiba psychologically nemunyweza ne tuyingira field waba waliwo ekyokulya nga tuli ekyo mwenna kubanze bwe mbereka mulindi emmere ya 12 emmere ya 12 ogijjawo ife ofu gyeri nga mmere ki toke mukyere ku 12 enva kibijanjalo toke mukyere ne enva zibeerawo nze mbeera futu soja kakati omwana toyinza kubanga olya naye ekyemisana n'akuvaako naye gwe manyi abaakankuba okuyuwa egaali eyo aya bagenda okulaba teyiika ne baleeta esente gaali teyiika sente bazireeta abaana ne bazirya ne bakomawo oluusi ne bazibaddiza n'ozibaddiza ekiwulire olina bbalaga nti kyolimu kyaddala nkugambye buli muntu alina okufuna essuubi mu ekyo wolemerwa okugaba essuubi tewali mulimu kati ku kino kyoyogeddeko ekyokumukolo lwaki omanyi naffe bannamawulire tufuna obuzibu obwo nti osooka notunula mu lisiti mu bonaakyaza era ng'eyakyala mu 2008 ku maleediyo nga ne kakati gwe weetaaga obuzibu buli luddawo okuzimba bannabyabufuzi bano ab'omuzinzi ebiro bino kizibu okunekyaringa omukulembeze kati ng'oyo eyafudde era nze nabadde mwogerako nagaye nti yabadde well natured leader abadde well organized abadde aina moral values abadde aina integrity era bye bintu kubyo ebyamuse abadde ali generosity ng'omukono gwe simuwewere tegukaluba ng'agira okitegedde ate nga local government erimu sente ziri awo
abadde ate asembeza abalabe be kumpi era kiti kyamumaliriza era nembaganzi nti nze bwenalaba ng'NUP emalawo nengisembeza wala bwe bulamu bwendiko bwe bulamu bwendiko kati omulabe waino kati okuzimba omukulembeza n'abeera n'ebintu ebyo ennaku zino kizibu kubanga workshop tezikyaliwo omuntu ayingira ebyobufuzi ng'ayagala kubeera MP ayingira ebyobufuzi ng'ayagala kubeera kansala immediately kubanga alaba waliwo abaafuukira nga kyekimulesera yatayagala kumanya kati ate okubeera omukulembeze ow'ensonga kati nga bwolaba Bigirwa Moses nti basobola n'okukuba n'osigalawo ng'omanye ekyokukola olina okuyita mu mitendera mingi nnyo kuba nze nasookera mu kusindika gaali z'abeezimbyewo emmotoka y'omukulu nenzira mu bwofu tusojja bodyguard agisebagala alongose kubongo omukulu ayitawo nga nze amuyimirira emabega ADC kati from that level awo wenaddira ki awo nenfuuka national deputy leader wa DP olwatawo byabukulembeze naye ng'ovudde ku mutendera vice president wa UYD Eastern kwegamba eyo yona yona process ogenda oyiga kino oyiga kiri noyogerako ne Dr. Semogere noyogerako ne Sebana noyogerako ne Mau noyogerako ne Lukwago noyogerako ne Mukasambidde noyogerako ne Mabike Kakande najja naye n'abakwatamu ogenda opikinga notice mpolampola naye egyo emyaka mingi ng'oli mu process egyo emyaka mingi era batono nnyo abafunye chance eyo naye ndi wa mukisa nti mwendi kati abakulembeze b'ennaku zino singa bafuna challenge nze zinafuna abatakomyawo singa bafuna challenge nze zinafuna tebasukka waawo ayinza n'okomitinga suicide ng'alaba ensi ekomye naye kakati fe ababaddeko mu ddenja faadeko mu mbeera kati nze bwenayawukana ne Haji Sebagala nali ndowooza nti ekisooka nali nsula Kololo Mabuwa Road ze nasulanga Kololo anti ennyumba ya meeya eri ku Mabuwa Road plot 2 naye yali nkaddekadde nga tesulikamu meeya naye kuffe ng'eba mpya kati bwe tukwata obwa meeya 26 nva Nsambya eri wansi nyingiro ennyumba ya meeya Ekololo ploti tunga nsulanga ambasada kyovulaba obuyinza nga bwakyuse obuyinza tobuzanyirangako muganda wange mu sekendi sibiri oba ofuse mugagga nze mu dakiika 2 nali nsula Kololo nga n'ennyumba njitya sigimalaawo yakalina erina boys quarter emabega nga sigisobola leka naawe nga nsula mu kisenge eki mbwana byafuzi unabona abali gwe Sebagala gwe yesigwe kubeera ADC okiwulidde kati ne chalingi yange gye nafuna si buli muntu nti asobola ogifuna kuba yeetaaga emyaka mingi ng'ate ne bozannya nabo bali willing okola ki okuzannya nabo kyovula nze abaana bempangana nabo Kamuli emyaka 5 mu maaso awo Kamuli ejja kuba efulumya bannabyabufuzi ab'amaanyi ba Francis bandi si babi ejja kuba efulumya bannabyabufuzi ab'amaanyi kubanga bali nechad n'omuntu eyali nechad so badogamba we wayawukana ne Haji Sebagala bwe njawukana naye waliwo akavubuka akambala ekaga kati Bigirwa ono kamusomera ekyokugenda ebweru ne kansomera ekyokugenda e London nendabira ddala nga kyekituufu kuba nalaba nga sirina mulimu mulala gwe nnyinza kukola Uganda musajja mbadde mbeera ne meeya wali ofuna omusaala nali nfuna nga nfunira ddala nagenda ne bampandiisa officially District Service Commission yaliwo mu kiseera ekyo nefuuka omukozi wa gavumenti okiwulidde
kakati akasajja ne kambalira ebye London ne kaŋŋamba bimalawo miliyoni nga 3 n'entunda obuntu bwe nalina mu nnyumba mufaliso biki fridge sene nenzifuna kakuba nkube ne kazitwala si nvudde ku mulimo bangobye kyekyaggobya ebyo tuli byogera olulala ekololo nvuddeyo kwayo bamala okugoba ne mu nyumba n'ovaamu yansindikira semwayi y'ebiseera ebyo yekufulumya semwayi ya youth brigade kitegeeza mwayawukana bubi nnyo twayawukana si bulungi naye ffe tusigala waliwo ensobi ezaali zikoleddwa both sides kankumalire eno sitole kakati ne byembadde nabyo mu nnyumba mbitunze ngenda bweru sigenze gumanyi kye naliko mu nyumba bakugobyemu n'ebintu byennyini obitunze ogenda bweru togenze sigenze ekyaddako kwezuula bupya waddayo ku drawing board naddayo ku drawing board nina mutabanyi wange baali bamuyita Kato Sam nampa obuddamu n'ensuzibwa eyali ekololo n'ensuzibwa nenyingira ekibuga bupya olwo n'enzirayo ku ziro n'empulaninga bupya naye era nga bw'omanyi omuntu ng'oli kirinkya one time nakomawo nvuga awo ate obulamu ne budda ku birala. The rest is history. Kakati naye point gye mbadde nkugambamu nti eyo process gye nayitamu si ya buli muntu. Oyinza bw'oba ngendako mpola wakati mu eyo process abamu basobola okwetta oli akomitinga suicide abamu n'ebintu by'omu nyumba nga takyalina na mufalisa yali asula ekololo. Nkugambye nze nali nsula ku Mabuwa Road nga n'ennyumba nagiteekamu abapangisa basasula nze kuba nze yali alina obuyinza mu kiseera ekyo. Wagibeeramu emyezi ng'emeka? Nagibeeramu emyezi nga 8 weeyagala ku mwaka gwawera nga basasula gwe nga basasula nze ebisenge by'enjawulo boys quarter biki ate ngerimu amazzi kasoyezasula n'amasannyalaze era gwe gavumenti enyuma gavumenti oba tomanyi biru zijja bazitwala butwazi Loza obwagana kakadi okugenda okushoppinga mu supermarket biki? Kati obuzibu bwe nafunanga ekolola eyo nga bw'okomawo nga tolidde awo okujja akamere katandikira kweji. Wali tonaba kuwasa budde obwo? Nali sinaba kuwasa. Emmere etandikira kwebiri base kyokola order. Wali Mandela yali tanateekawo kafejja vaasi nga waliwo ekisiko sikaawo nga tewali mmere, waliwo hoteri awo wansi ey'abayindi nga bagiyita Kanakazaana. Kati nga ekinene nnyo ebyokulya byawo nga bitandikira mu 2 nga mu kiseera ekyo teziweekayo nyingi. Naye kakati sebo gamba omuntu agula emmere y'emitwalo 2 agamba ngulaki? Aba azitowamuko aba azitowera ddala era oli bwayingira restaurant asooka kusaba menu natunula prices n'agamba bano mpita oba siita. Waba tayita nga yeeyongerayo. So bannabyabufuzi ab'ennaku zino tebasobola kugumiikiriza ebyo bimwagumi oba n'ebibiina kati bikyatendeka bakulembeze nga IDP ekikolanga emabegako. Of course ekisaawe kyakyuka competition eriwo ya njawulo engeri gye wajja emitimbagano emitimbagano egyo gyayonoona entegeera y'ebyobufuzi entuufu. Emitimbagano omuntu mu kifo ky'okugenda mu lecture room olufuna ka inspirational story ku TikTok ng'awulirizaako sijui a politician you can't cross the road with a politician, the car will knock you. ng'agenda naako bw'ozala ekkubo ne munnabyabufuzi weegendereza nga aba alina kyabaze okiwulidde nga babeeramu ebyo
bwe bityo so wetaaga omuntu alina knowledge kati abaana b'ekamuli emabega kaawo nabasomesa fundamental principles of the struggle ne bamanya ebintu ebitandikirwako by'olina okuba ng'omanyi kati ate bano tebabimanyi era gwe olikyazaako omwana w'ekamuli wano ojja kulanga reasoning ye endala ate ng'olaba nga ali mu kyalo ndala nnyo asobola okutaputa ensonga zonna n'azimalayo ne bwemutwale mu mubiri academic nga nabyo abikubamu ebituli ekitali wano ekiriwo kyakoma nnyoko olinga amanankanyi okiwulidde kati ebisi bya bufuzi era tebiyinza kuwangaala luli edda mu dipi mwabeeranga mu lecture room ne babasomesa ebyobufuzi abasomesa abakulu bemanyi obulungi Kakande Kenneth Po Derrick Mutema tiwamulabako ali Bungereza ani omulala okusinga beebo Kakande ku revolution revolution nezaali zibaddewoko kubanga tosobola kubeera inspired n'okozinga revolution nga tosomangako zaali zigguse oba osaagira ddala kakati Kakande nga atuleetera atuleetera revolution ezaali zigguse ne tuzitunulamu ne tulaba waawe tusobola okukyusaamu okusinziira ku bali bye baakola musitadinga ku bantu bangi nnyo ebyobufuzi byali serious ebiseera ebyo abasajja nga ba Patrick Henry eyakola speech gye bayita give me liberty or give me death eyo speech ye yavaako America okufuna independence ne bagoba Omungereza 1700 ne mugenda mu speech engeri yagikolamu bigambo kibi yakozesa okugumya abalwanyi abaaliwo awo olutalo lukole ki lugguke abantu nga ba Douglas Henry omuddugavu yasooka okuyitibwa mu kulaale e Bungereza naye ng'ava mu America n'akuba Abangereza Katonda abatte kulaale yaabwe Katonda abatte mu kiseera ekyo entalo za slave trade zaali zikyagenda mu maaso abaniggulo bagezaako okuyimajinga okitegeera abasajja bonna mwebali revolution ye Cuba Federo olina okubasomako nga tonajja mu MS okubaako kyoyogera tufuna masimu okuboolera babijjirwa bwe muteeka ku chana atambula essimu neevuga njagala nange kunkyaza njagala MP nawanisedde ebipande nedda ssebo osobola okukola reference nga totunudde mu kitabo kati waliwo one time nze TV gye bayita NBS yankyazaako nga ndamu ababaka 3 kupano naye nenkola reference eziri current nga za current affairs za nsi 4 mu dakiika 3 obwangu obwo obutegeera naye nga reference ezo nzirese mu bwangu kubanga ffe balutendekanga nti ojja genda ku mukolo nga bakuwadde dakiika egi emu kati olinda kujjako muzindaalo woba oyagala okwogera dakiika 3 naye nga bakuwadde emu making sure nti otandise ne point ez'amaanyi ezigenda okukwata abantu mu babiro okiwulidde kati abadde oweemu nti yogerako linnya lyo n'ekifo kyoyagala ovuge 3 ku 4 ng'abantu tebakoze eki tebakooye endulu evuge oveewo naye kati bano abakulembeze abaliwo okukola point yeetaaga eddakiika 45 okumutegeera byaliko otwabakyazanga ku TV nga agamba nze kukyaza na muntu yenna mukyaza bwomu naye nga debate kyeyo mukyaza bwomu ku TV kitegeeza tolina content otya okukyalenjinga
So ffe bintu twabiyitamu ebyo kati mbadde kugamba ku TV okwo references nakola 3 mu ddakiika ezo entono ennyo nga ate bali tebanabitegeera kubitegera nti byabaddeyo babaka ba parliament babaka amanya gena mentioning nga tebagawulira nako okitegeera mukolo yangamba nti bijudo wabwe muleta mukola program it's not only program mukola but also it's a lecture it's a full lecture okusoma kwennyini okwamaanyi kwennyini kati zabasomesa banga b'ebyobufuzi bali basajja baki banywevu nnyo naye Sheikh Kakande naye ayina emirimu gy'abakolamu eyo Kakande ndaba ndowooza yasomesa bano aba NUP obuzibu bamuwa ba boda bwe buzibu bwokka basajja bevugidde bajaji zaabwe emyaka 18 ku 2 ngobaza mu political lecture room obongo buli mu ngombe enfufu yabayingira yonna mu nnyindo negenda ku bwongo ng'omuza mu kibalo kya byabufuzi oyo nayo inabirala byonna musomesa si buli muntu nti alina okusomesebwa omuntu alina okusomesebwa ebyobufuzi yali ku level eyesimbawo yali ku level eya administration mu kibiina kubanga okutekinga up lead olidinga bano oteeka okubanga obasingako okumanya kitegeeza kiba kirungi ne Kakande bamukwasamu ababaka bano n'abasomesa abo bonna beetaaga lecture ya Kakande okuva ku president okutuuka ku foot soldier w'oku gate Kakande alina obbakwatamu actually nze alina obbasookamu nga tanaba kujja kubanga nze muri organizinga nze siringa bano abagamba mutwawukanye n'omuntu kati nze nkimanyi siri naye line gye nakwata tajagala ye yasigalawo n'agakanzika kane Mungu y'anaamanya era siyinza muyisa mu gaali okitegeera manye tafaali lyaninako kati aba yetaaga kola ki nze ne mbasookamu esaawa ezi n'alyoka ajja beetaaga okuyiga ebintu bingi naddala fundamental principles ezisookerwako tebazimanyi kyogamba omuntu yeetaaga okuyiga oba n'okumanya ddi waalina okwesimbawo era mu kifo ki oba bw'afuna miliyoni 8 alumba constituency omugaso oguteesebwawo ebibiina by'obufuzi kunekyalinga bakulembeze kati ekibiina bwe kibanga ensi etambulira ku bibiina ekibiina candidate gwe kireeta alina okubanga is a super candidate nga muteeketeeke ali superb is well equipped with knowledge and information alina confidence emala oye candidate omuteeketeeke amanyi ayogera ddi era naki kyayogera era wa okitegedde si kuddira muntu akutta omuzindaalo muli mu kwabya lumbe ate nayogera ebigambo eby'okuziika ku olwo omukolo oguliwo ogwakwabya lumbe kitegeeza omugenzi yafa dda naye kati ate gwe ebigambo byoyogedde byaki byakuziika ku olwo kati oteekwa okuba omwegendereza ennyo obutatabika mboozi ezo so ekyolinga alina lunaana lwe yeetaaga ogenda mu kibiina ky'ebyobufuzi bebonoonyi gwe tosangaga omuntu fe tubalaba eyo mu byalo ng'oli alina ssente empitirivu naye nga tamanyi kyakukola bayitirivu bangi ne bazirira buliizi bwereere n'atafuna wiini kati nze ndi mu kunoonya ssente si nnyingi nnyo ogenda mu kalukano wakati we miliyoni 150 n'ebibiri zenoonya kakati ate benvuganya nabo banoonya 600 ku kawumbi kengendamu n'ate nkulaga nti nze zino zigenda kusuppressinga ziri si kukekereza kumanya kyakukola
naddi woyina okikola kumanya kyakukola kikyuka. So bano banyina ssente lunaana nyina wakawumbi kange bonoonye nnyo ebyobufuzi bajja n'aleeta inflation mu kisaawe. naye nga ku bantu go bawa mutwalo ye ababadde etaano naye nga inflation gyaleese teyingira box. Teyingira box kubanga tamanyi kyakukola, sente bamutwalako ntwale. Bazikima buli kaseera abantu baba bajjudde waka. Okitegedde. Bamutwalako ntwale tamanyi kyakukola. Kati jano lujirwa nga gwaludde mu kisaawe. Tuvadde ku luguudo lw'okutendeka bannabyabufuzi. Buli omu n'atandika okubuuka ng'alina gy'ava n'ajja n'ayingira ekisaawe kye. Kasa DP yagwa. Ebibiina ebi DP ne UPC. Kasa byagwa. Ekisaawe ne kivaamu ebyobufuzi eby'ekikugu. Nti bijula bw'omulaba ku TV eno, ku TV era bamwetaaga eri, radio eri bamwetaaga, bano abajja abalala nga tewali dimandi yaabwe. Tewali dimandi yaabwe kubanga sibateeketeeke. Sibateeketeeka ayagala okuba mu kuyiga kagaali. Wali ovuzeko akagaali mu kyalo. Waliwo kye bayita okukalinyira mu mayembe. Ye bakiyita batya? Ne wabaawo okavugira mu miti gyako muno gy'otandikira eyo. Kakati ffe gye twava eyo bwe tutyo. Kati ogenda otuuka okatuulako ku ngulu ng'obukodyo bwonna obumanyi tikayinza nakukuba kigwo. Naye Katule yagala ave wali atuule waggulu. Okugulu akuyise mu mayembe bw'ati. Nga takavugangako. Wadde. Awo mpulirira ennume y'ekigwo. Ekyo kikise byobufuzi. Ebyobufuzi byaffe bijjuddemu abasuubuzi, bijjuddemu characters endala naddala zino ezaava mu music ne byonoonekera ddala reasoning mutono. Ezaava mu music kirimu obuzibu kuba ndaba Zelensky yava naye mu music naye afuga Ukraine. Trump wabadde muzanyi wa golf mubeegako wali musajja mu businessman era naye ali mu byabufuzi nga tabeera nko wadde chairman wa kyalo wadde kansala. Kirimu obuzibu ekyo nga bwogamba nti abavudde mu music. Anti kakati ebyaffe byawano birala bali bayambibwa ne bakwata gavumenti. Ono waawano teyakwata. Naye bye tulabyeko byakola nga takutte gavumenti bikulaga ekifaananyi ekinene. Singa akwata aneeyisa atya. Kakati ffe babigirwa Moses waliwo abantu be tutagenda na kulinda tibalina kye bagenda okukola. Okusinziira tubamanyi waba akutta obukulembeze bw'eggwanga sooka kunyama. Ze nyama bunyami nemanya nti awo tewali mulimu. Kinsaalwa nti tajja kunfuga oba administration ye nga si ntuufu. Entegeera ye nga si ntuufu. Ayinza okugamba kano akasajja kantyoboola nnyo kankanyige ne bakunyiga. Era wawulira nti balangiridde ofaananyi matovu wa Nidi naye yangamba kyekimu. Sooka nowewugulamu ku katini. Embeera nesooka netereera. Okomawo mumaze kuba masimu. Nze abantu baffe mbamanyi. Mulimu abagamba nti oyo sikola naye. Oyo terutuuka naye. Negakulya. Kajjala tugendeko ku DF. Democratic Front. Mbaddeyo leero bagenda tongoza ekibiina kyabwe ndowooza era yasooka ali press conference naye okutongoza kwabwe simanyi baddamu koloyo oba baali bakitegeka dda bagenda kutongoleza mu bitundu by'e Masaka era bayisa abantu bangi bagende e Masaka. Ali ku track ntufu kati kakati Oweekitiibwa Mpuuga ne ttiimu ye njagala okubayozaayoza okusajja kula mu byobufuzi ne bakwata line. Ebyobufuzi byennyini bwe bakugoba wali ku lujjuliro genda ofumbe eyiyo naawe ogabeko oba ofumbawo katini naye nga okeefumbidde. Ate okwegayirira okuddayo ku lujjuliro mulimu ebiba tebikyasoboka kakati ekyo tekiriiyo. Kakati nze nabawandiikira ne mbagamba
Buganda eno tugikwasa Nuupu minus Greater Masaka. Greater Masaka tugikwasa Mpuuga ne tiimu ye. Mu kiseera ekyo yali tanakola kintu kyonna. Yali talina kisinde nga teriiwo. Naye nze nga muwa Masaka. Masaka jojjuso. Kakati ne mbagamba nti tuba tunaawangula Buganda ono. Greater Masaka tumulekere Mpuuga gy'azaalibwa. Abeere president waayo. Ajja kuleetera constituency. Kubanga waliwo ababaka 26 awo. Ajja kuleetera constituency 15-2. Position eba efunyemu. Kubanga oba okenzeza numerical strength ye NRM. Wali eri. Kati ekyo mu kusooka tebampuliriza. Ne beefuula baakabejja n'ogaaka bagende banyonyola abataka. Ezimu ku challenge bafunye mu field zibawaliriza okukola ekyo. Kina bagamba edda nti UDF erina kubeera mu cooperative advantage ya Mpuuga, that is Masaka. Terina kuvaawo. Bwevaawo egenda kubeera off target. Line agenda kuwanika. Nti I mean oli offside. So tebiri yebyo. Olita kulimba. So mweyo embeera DF Democratic Front amakanda gaye gakube Masaka. Makanda kikyotegeza n'ekitebe kide Masaka. Because ekitebe kiri wano. Ekitebe wali bagenda tongoleza okutongoleza. Era singa bakiteeka Masaka singa bali wala. Singa bali wala. Kubanga Masaka yeetaagamu ka institution akagiclaiminga nti ffe tuva eno. Yeetaagamu ka institution nga kasobola okugamba nti bwe tuba twagala okwogera ne Masaka DF yetusooka okwogerako. Era ffe aba DF tuli be Masaka. Gamba nti bakatule Kirubaga, Bakristaayo na Mirembe. Kyekyo kyennyini. Tewaliwo kirala. Zani bwe tukoma wano. Ano tukome wano? Kakakube dakika mmeka? Anagawaze tukome wano? Dakika 4. Tukome wano? Kale nosigenze mu tukome wano leero tutandikira olunaku olulala akuume.